nga bwe nakusuubiza olunaku lw'eggulo nti ngenda kukuleetera ebigenda mu maaso ng'ababaka bano balayira nabwe ekityo tuula okkalire nkutuuseeko ebibadde gy'otabadde. Olunaku lwa leero lukedde lwa kiddedde olw'enkuba ekedde okutonnya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Newankubadde obwedde etonyerera mu ngeri y'okulemesa tekirobedde babaka kujja ku paalamenti okukuba ebirayiro byabwe basobole okutandika emirimu egyabalonza. Olunaku olwaleero okulusobola obulungi obadde olina kusuulamu nkondo mpanvu osobole obutalinnya mu mazzi ng'omukyalo ono bw'akoze. Nga tetunnabugumya mbooge ku National Theatre ne zireeta omubaka w'e Bulamogi North West Honorable George Patrick Kasajja azze n'ekibinja ky'abawagizi be ababadde bayisa ebivvulu okwetooloola paalamenti yonna. Abawagizi be kata amazina gabakutule nga n'abamu batuuse n'okugyamu amasaati basobole okunyumirwa obulungi amazina. Abamu ku bawagizi basoose ne bava ku ky'okubugiriza omubaka eyabaleese ne basooka badda mu kwekubya ebifaananyi bye banaatereka ng'ekijjukizo nti nabo baatuukako mu kibuga. Nga tukyali ku bano ne zireeta mukozi munnaffe wano ku NTV Ivan Kyeyune ng'ono yali emabega w'eddoboozi lya Zungulu naye abadde azze okukuba ebirayiro bye. Honorable Ivan Kyeyune ku paalamenti azze anekanekanye mu busuuti eya bbulu ko ne kagottaayo akamyufu okusobola okuggyayo kalaza ekibiina kye nga munda ateereddemu essaati enjeru. Ono abadde ne mukyala we kw'ossa n'abaana be ko ne kitaawe nga bonna banekanikanidde omukolo. Honorable Kyeyune atuggyeemu akaseko bw'ategeezezza nti otulo twamubuza oluvannyuma lw'okufuna ebirooto eby'entiisa mbwe ebyabadde bigezaako okumulemesa okutuuka ku lunaku luno. Tulo twambuze andi nga mpulira amaloboozi gagamba tajjalayira. Nedda baaba babyogeranga mu kampeyini naye wano wendi ngenda kuyingira kati kulayira. Nga tukyali ku Honorable Ivan Kyeyune ate ne tulengera omubaka w'Ekyeku East okuva mu disitulikiti y'e Nakapiripiiti Stephenson Yoyo Lokolu azze n'ekibinja ky'abawagizi be ababadde bamubugiriza. Tukitegedde nti omubaka ono abadde yakamala okulayira mu butongole era yeggattiddwako abazinyi olw'amazina ne gabula okubatta. Mu kwetegereza ennyo omubaka ono azze n'abakyala babiri nga bonna abanywezezza emikono mu ngeri y'obutamuvaako. Mu kwagala okumanya mbuuzizza abawagizi nabo abantegeezezza nti mwanattu abo baakutte ku mikono obutabata be bakyala abamutokosereza ettooke mu maka ge. Naffe tukikakasizza anti omukyala abadde ku ludda olwa kkono tutegeezeddwa nti ye mukyala muto olw'okufaayo ennyo kwabaddeko anti obwedda taganya bba kutulukuka katuuyo nga waali. Ne mukyala mukulu obwedda takkiriza mukyala muto kumulyako shonga enjogera y'ennaku zino naye obwedda waafuna omwaganya ng'asiimuula bba akatuuyo anti obwedda atulukukira kumukumu. Mukyala muto atubuulidde nti musanyufu nnyo olw'okulaba nga bbaabwe atuuse ku kkula lino ery'obuwanguzi. I am so much overwhelmed because this is the day that the Lord has made for us as a family. And we thank God for making our husband to be a member of parliament. Ng'ekitonde kyonna kirina okuba n'ebbuba naye mukyala muto atubuulidde nti eby'ebbuba baabivaako baasigaza kimu kyakulabirira mwami waabwe. We stay together but each of us has been accomplished with a good hope and we are comfortable. Ne mukyala mukulu atubuulidde nti ku bba kwe batava mbu wadde yabagatta mu maka gamu eby'ebbuba baabivaako baasigalira kimu kyakumulabirira. No, I want to remain as two as we are. Haha,
omubaka atubuulidde nti ekisooka kyali muvubuka amaanyi alina agamatiza bakyala be bonna. Wow, I'm so resilient. One, I'm a good manager. I know how to talk to them. I take them as my children. So the courage I have is that I'm a good leader, good manager. Am I able to meet their needs, both of them? The energy is too much. Just enough. I'm still young. I'm strong. You can see. I heard it's a third wife. No, not possible. Not possible. This is enough for me. Omubaka ne bakyala be nga tubavuddeko mu kutambuza kamera zaffe zigudde ku musajja ono omuwanvu nga fuuti z'oyinza okumuwa ggwe z'oyagala. Mu kwogera naye kibadde kikwetaagisa okufuna obutebe obuwanvu oba okufuna eddaala okugezaako okumwenkana. Ono tetumubandaddeeko ne tugwa kubawagiza ababadde batunula binsobedde oluvannyuma lw'okulinda omubaka waabwe yabaleese nga tatuuka. Abawagizi bano obwedde otunuulira batunuulire mu maaso n'omanya obusungu n'ennaku ebali ku mitima oluvannyuma lw'okulinda ebbanga nga gwe balinda tatuuka. Nzikiriza nsembe y'abawagizi b'omubaka w'Essiro ku Mafaabi Asha Nabulo nabo abatemya amazina kumpi kubula kubaggwa mu biwato. Mu bawagizi bano mwe mubadde omusajja ono abadde ayambadde empale nange gye bantegeezezza nti ze zaalokete ezaaliwo mu biseera by'edda ate bwe yawulidde nga pulezidenti alangirira ekisanja teri kwebaka naye ne yeesiba ssatu anti ebbiri bazoogerako nti zikutuka mangu. Nzikiriza nkomekereze n'amazina gano g'abadde azina kuba nange gannemye okutegeera. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.